Mukwano gwange ensi yo erabika egudde eddalu olw'ensonga nti tewannayita na mwezi nga Hajji Zuura avuddeyo mu mawulire bw'atyo ng'alumiriza Hajji Ali okubeera nga yakabasanya omwana we wa myaka 14. Kati nno mukwano gwange olunaku olwaleero still waliwo era omukyala Bambi avuddeyo nga yeekubira enduulu ng'asaba poliisi emuyambe sakate n'abantu abamu abali mu buyinza olw'ensonga nti waliwo sheeki naye Bambi eyakabasanyizza omwana we wa myaka 8 gyokka. Omwana ono abadde mujja na nnyina. Omukyala ono omwami gwe yafumbirwa sheeka bw'atyo munnange yakabasanyizza ate omwana we ow'emyaka 8. Omukyala ono avuddeyo maziga amayitirivu n'ategeeza eggwanga nti ku lw'omukaaga yali alina emirimu gy'agenzeeko bw'atyo n'aleka omwana ewaka ng'amulekedde ono kitaawe naye ate nga tejjukira ono omwami si abadde azaala omwana ono olw'ensonga nti omukyala ono yajja naye mu bufumbo so munnange yamulekawo ye ng'amanyi nti amulekedde omuntu ow'obuvunaanyizibwa kumbe byebyo munnange ebyatuusibwa ku mwana we era nga ye agamba nti kino yakitegedde lwakubiri we yabadde anaaza omwana we bw'atyo munnange omwana ng'ali mu bulumi era oluvannyuma n'amubuuza kiki ekyamutuusiddwako bw'atyo Bambi omwana n'annyonnyola nga we byali nga kitaawe bw'atyo we yamwekakaatikako ku myaka 8 gyokka. Si byangu n'akamu n'akeddagala emisango gya Hajji Zuura gikyali mu kkooti tetumanyi ki kigenda mu maaso tetumanyi mazima ku biki ate ebyo munnange ebyaliwo tetumanyi oba omukulu oyo Hajji Ali yakabasanya omwana wa Hajji Zuura era tetumanyi oba Hajji Ali munnange talina musango ebyo byonna bikyali awo wabula ate bino nabyo munnange weebityo ate webiguddewo. Omukyala ono naye avuddeyo Bambi ng'asaba bwenkanya asaba poliisi n'abantu abalala ab'obuyinza Bambi bayingire mu musango guno kuba yagamba nti yaloopa ku poliisi naye mbu bitambudde mpola balabika beesuuliddeyo gwa naggamba so Bambi avuddeyo nga naye omukyala ono asaba bwenkanya. Bannayuganda nga bwe mukutte ku musango gwa Hajji Zuura nsaba n'omukyala ono Bambi mumuviireyo naye afune obwenkanya. Ngenda kuba nkulekerako Fifi the Queen munaye ng'ayogera ku basingle mothers sakaate n'abo abagenda mu maaso n'okubeera ng'ate babavumirira. Sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo nga video eno comment yo ogentereko wansi awo mu comment section era teweerabire okusubscribinga muganda wange. Goodbye for now toseetuka buli ggulire erigenda okubeera ng'ate liggwawo ngenda kuba ndikutuusaako waneeno wennyini. Bw'otunuulira interviews ezikolebwa nga omuntu avuma single mother 99.99% ababavuma balina more than 4 women bebafuula ba single mother more than 4 nga mulimu bebazaddemu once mulimu gwe yasanga obusanzi bwe bityo n'otunuulira abakyala abavuma abakyala bannaabwe for being single mothers nga society mwakolera emirimu omukyalo ono abasinga omuwagira bakola nabo bizinesi ab'eŋŋanda ze abaana abazadde basingo 99.99% basingle parents oluusi nga naye mwennyini single parent but simply because waliwo omuntu wamunyiizizza ng'ali mu kategori eyo nayagala agatte abantu bonna abavumire wamu. Oluusi mba njagala okubuuza ebibuuzo mostly to the men nti yes ovuma abasingle mothers ovuma omukazi azaddeko gwe bano boozaddemu abatali omu abatali babiri abatali basatu wabalekera baani kitegeeza nawe togibwako hadithi mu nsonga zino bwe tutunuulira abantu ba single mothers ne weebuuza bameka abafuuka ba single mothers nga beeyagalidde ne 1% tewera be batono ddala oli nagamba nze njagala bwagazi mwana omusajja akole agende nange mbeere ebyange be batono nga tabeerangayo mu bufumbo nagamba njagala bwagazi kuzaalira eno mbimale ennamba eyo ntono sigambye nti tebaliwo njagala mumpulirize bulungi omanyi mubuukira weebali naye nga be batono. Waliwo ba single mothers nga bali mu bufumbo asula n'omwami we naye nga single mother
kati ate nga buli kintu yakikola. Kati abantu abavayo okuwa analysis ku basingle mother abasinga be basajja abali mu bufumbo. Bwe buba nga gye buli nga tebakyali ku PR ng'afudde omukazi gw'alina mu nnyumba single mother under this guys alina be yafuula single mother straight direct 911 nga yabafuula single mother ng'ogaseko nono gw'alina munda mu maka. Naye omusanga atudde ku maaso ga kamera ali kuba single mother oba abakazi abazaddeko tomwasa n'avuma. Naye nze ekibuuzo kyange kiri nti gwe mwennyini toggibwako hadiisi. Kati twagala kubuuza bano bofudde ba single mothers wabalekeraani lwaki tewabawasa? Kyovola anagambye abaleeta ennongoosereza mu tteeka ly'amaka bateekemu akawaayiro kano nti muzaalemu muwase, zaalayo fumbirwayo. Waliwo abaana bagenze ku byeyo mu bawalabu ng'omusajja eyamuzaalamu bwe yali naye waka ye yamufulumya amaka n'amusindika ku kyeyo ye n'asigala eka n'awasa. Naye era osanga akakuukulu k'abasajja abategeera boosa nga bazze ku bakazi, omukazi agenza okukola ne bawanda n'amalusu, omukazi ali ku kyeyo tolinaawo, omukazi ali mu kiyumba tolinaawo. Naye nga nkukakasa nti mu baana abaana bali mu biyumba abasinga abamu basindikwa basajja baabwe ne bagenda ne bakola ne babaweereza ssente, ate ku ssente zebabaweereza ezo bo ne bawasa bakazi balala. Kati bwe nawe toggibwako hadiisi kwogera ku basingle mother. N'osanga munnaddiini nga awaddeyo an hour avumirira bakazi bali ku byeyo bwe badduka obufumbo bwe bakola ki? Ani yabaddusa obufumbo mmwe? Abalala tebabuyingira namu olwabazaalamu ne musuula eyo ne muleka eyo. N'abaana temubalabirira mu bitiibwa byammwe ebyo bye mweyita. Abakazi babalabiriridde abaana, babaweereredde abaana. Naye osanga omusajja omukulu nga ali bwali ayogera yeefudde ategeera mu ngalabi y'omutwe eyo. N'ogamba I wish ebisenge byali byogera. Tulina basingle mothers nga mmwe mubafudde, bannange nga mmwe mubafudde. Abakazi abasinga 99% agenda okuzaalira omusajja ng'alowooza wano w'alina okubeera, w'alina okufumba. And things ne bitabuka ne bitandinga around. Mwine ngombo y'omusajja asajja laata. But ne mukyerabira n'ekyo. Ne musigala nga still mukyali wano eno muleeta emboona z'emitwe gyammwe ne mugera ebitakwatagana. Tulina basingle mothers nga ba victim of rape and defilement. Baamukwatirayo n'afuna olubuto, baamukaka kaboze n'afuna olubuto, n'atya okulugyamu. Kwegamba omuntu omukazi n'abeera mu dairema mu bulamu bwe bwonna. Kyovala n'abagambye abakazi tebasonyiwa. Mukola abakazi ebintu ne bakaaba ne basirika. Kyovala omukazi bw'avayo nga gudde omusajja mu bulago n'agamba ggwe ojja kusasulira ne ku basajja banna abalala mubaleke nga babasasuze. Muvuma bano basingle mothers mubogerako ebikikinike baani ababafunyisa embuto ne bazaalamu ne babalekaawo bazinywa mu mazzi nga za mwoyo mutukuvu. 99.99 ku bakazi abava mu bufumbo biba contribution y'abasajja mmwe. Omukazi ye kitonde Katonda kye yakola nga kitololeetinga nga kigumiikiriza. Atuula n'agamba ajja kukyuka. This is how it starts. Ajja kukyuka. Nja mukyusa ne kigaana. Ajja kukyuka ne kigaana. Ali mu bufumbo n'agamba kale kantuule ku lwa famire. Tannazaalamu maanaawulira batya nti eyakavuga endayo nvuddeyo. Atuula olwa maama we ne taata we olw'ebitiibwa by'abazadde be. N'atandika okutuula bannange. Actually asooka kutuula ku lulwe. Banaagamba batya bajja kunsekerera. N'atuuka time ng'ayagala ovaayo n'agamba kati kantuule ku lw'abazadde. N'atuula ku lw'abazadde. N'azaala abaana n'atandika ntudde lw'abaana. N'afumba olw'abaana. Agenda okuwulira kiremye. N'akita n'avaayo.
kyekitonde kikaze kitwogerako nti omukazi agenda okufuluma amaka g'omusajja okunoba nga yanobadde ennaku 99 ng'abulako olunaku lwa 10 kufuluma yanoberako mu kisenge ne bigaana n'anoberako mu kisenge ekiddako ne bigaana n'anoberako mu ddiiro n'afulumayooko nadda n'afumba ku lulwe n'afumba ku lw'abamulaba n'afumba ku lw'abamulinaanye ku lwa famire ye n'afumba ku lw'emikwano n'afumba ku lw'abaana n'afumbako ku bwa Katonda n'afuuka mpaka ye nfaaki lwejja. So abantu abamu bannange tubaleka bulezi temulina right eyogere eri omuntu ayogera ekintu n'ogamba kino gwe okyogedde togibwako adiisi ku ekyo togibwako adiisi ku ekyo. So nga tunavaayo okuvuma ba single mothers sooka otuulemu bugambe wakafuula bameka ba single mothers enywa buugi gibikkeko. Eriyo abafuuse ba single mothers nga bamulamu ffe tubalemesezza okufumba mu maka g'abaganda baffe azifu ffe tune bakali baganda baffe noonyigiriza mukazi munno mpaka ng'afulumye be bamu ku bakazi b'osanga kuno ku social media nga bavuma ba single mothers naye nga mu bukazi bwe yakafuula ba single mothers nga 6 abajja okufumbibwa abaganda baabwe nga bazaalamu ne balemererwa because of you. Bannazaala omwana wange tawasa mukazi azaddeko baana b'abandi bameka boofudde ba single mothers ng'obagoba ku mutabani wo ng'ojja n'olemesa obufumbo bameka. Nabagamba kana akajegere ka single motherhood fenna bali mu nsi tuka contributingako fenna mubadde ba mikwano eri munnamu omufumbo mumwogeredde biki mukazi we mpaka yo mwamu mulemesa nga amuzaddemu n'omwana takufisa kusaana alabika bubi tajja mu kikaakyo mpaka lwe mumulemesa kyokka nawe ojja ku social media of ba single mothers waka contributinga percentage yenkana ki ku ba single mothers abo oli mu 50 oli mu 60 oli mu 70. Eno chain y'aba single mothers nga tonna givuma tunuulire engalo zo nnyonjo bwe ziba si nnyonjo tuuza kyoyita akabina wansi akakulinga akagaati aka5 tuuza akagege k'omutwe n'emboona y'omutwe musajja gwe naawe mukazi gwe muve ku bakazi mubaveeko